Okay, bulumja sinziro kubera ngate agoberera mbanirizaako once again omukutu Fahad Pro UG ko mulinga bwe nabategeeza anti wano tulaba ebintu ebyenjawulo ne tunyumirwa ate n'ebyokuyiga bibeeramu biyitirivu nabwe kityo tulakkalira video eno ngenda kusaba obeere ngate ogisharinga simanyi mirundi emeka gyoyinza okubeera ngate ogisharinga naye ekyamazima gisharinge likinga ate yo comment section we tugenda okubeera ngate twesanga nawe obeere ngate munaye otuwa ku magezi akusinzira ku ebyo byogenda okubeera ngate olaba mu video kakati video esokera ddala kuba ziri videos 3 zonna ngenda zikuterawo mulundi gumu. Video esokera ddala waliwo omwana bamuyita Florence yafiiridde Saudi Arabia yava Uganda nga alina olubuto lwa myezi 2 naye bambi yavaayo nga tamanyi nti ali lubuto eky'omukisa omulungi n'ayitawo wonna era n'atuuka mu ggwanga lya Saudi n'abeera nga munaye anoonya akasente mpolampola time yatuuka n'abeera nga ate azaala omwana we era omwana we abadde awezezza emyezi 3 bambi Florence ekirwadde ekitanaba kubeera nga tekitegereka ne kimulumba n'abeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi n'afudde alese omwana nga bwe kutegeeza wa myezi 3 naye omwana taliiko lupapula na lumu era teryamanyi butya bwayinza kubeera nga ate afuluma babadde nga beeyiyayiya mpolampola abadde tali mu kiyumba abali side eyo mbitegeera bulungi nyabadde yeeyiyayiya era ng'omwana ono afudde amulekedde oba omwana we amulekedde mikwano gye gyabadde nga abeera najjo songera kubeera nga tenkutera video eyo olabe ki ekigenda maaso side eyo naye ngera kusaba sharing video eno asobole okubeera nga ate etuuka oba olyawo ku bantu be abali Uganda bamanye ki ekiriwo video eyo nabangi kugiddeko ngenda kuterawo video endala era still kuba kadamu oli yazze Uganda baawe namupangira olukwe olwokuba yategedde nti yakomyewo n'akasente kayitirivu bamupangira olukwe era namupangira abatemu ne bamutematema wakuba eky'omukisa omulungi nti mukama yasobola okubeera nga ate amutaasa zo sente badduse nazo byonna ngenda kubeera nga ate mbikuterawo okutegeeza nti baawe yamwefuulidde yampangidde abatemuso ekyo nakyo ekyokuyiga mubeere nga ate mukijja video nabangi kugiddeko ngenda kuterawo video endala era naye ekwatagana ku Kadaama waliwo Kadaama yaguddewo geeti ya mukama we bakama we babadde tebaliiwo n'atuula ebweru n'akuba enduulu n'alaajana nga tadduka takola ki tetumanyi kikigenda mu maaso yagudde eddalu oba kingenda kubeera nga tekuterawo video esobola okubeera nga teolaba biki ebyasobola okubeera nga tebibeerayo side eyo ne videos endala nyingi nnyo of course subscribinga bw'obanga obadde tunaa kubeera nga te subscribinga ate ne ka notification bell kakooneko nakutegeeza sharinga video eno oba oli oyinza okubeera ey'omugaso ku muntu omulala ali eyo ate nakubeera nga ate agiraba komawo n'amawulire amala mangi nnyo temuvaawo bambi bamikwano mbasaba mutambuze video eno bambi mbasaba busubi bambi omuwala ono gwentadde ewano eno bamuyita Florence manyiko erinnya limu erya Florence naye kyemmanyi bamuzaala Butambala afudde abadde ali Saudi naye afudde alese omwana wenjogerera kati wa myezi 3 afudde Florence yono gwentadde wano n'omwana gwalese yo yali awo nsaba bambi mutambuze video eno etuuke ku booluganda lwe n'omusajja yenna ng'oli eyo ng'okimanyi olina omukyala abadde Saudi oba ng'olina omuwala abadde Saudi nga bamuyita Florence nga yagambako nti ali lubuto bambi afudde yafudde ekiro ekyakeesezza olwokutaano naye omwana gyaliyo omwana mulamu bambi naye nsaba mutambuze vidiyo etuuke ku booluganda lwe mpulira obulumi bungi ku mutima gwange bannange mpulira obulumi bungi bambi naye nsaba mukama Katonda omwoyo gwa Florence bambi ogulamuza ekisa mukama ne Florence gwatulekedde ebbanja ddene bannange omwana ngolese bannange omwana azaateeka omwana Munnayuganda omwana azaateeka bannange mutambuze vidiyo etuuke ku booluganda lwe bambi balaka tebamanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bannaye leero nkoze gundi eno nga njagala kubuuzako ku bammaifero ba Kadaama. Banammwe muli mutya mugamba ki? Ndowooza abasinga bammanyi Nalubega Madiina lwakuba nti eno akawunti mpya eno akawunti mu kubeera nti mpya we baali bantemula we nafuna obuzibu nga bantemula essimu baagitema
kati ate eriko eri akawunti eriko bafolowa abangi kati ena akawunti mpya abasinga tebakyanfuna ku eri akawunti nkadde oba mukitegedde kati naguddewo empya yena akawunti yange empya amawulire gafuluma naye mbadde sivangayo okubannyonnyola mikwano gyange bantema batya bakola batya kyajje kitya naye nga kyenyinza okubagamba ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga nze nali nfudde omukono guno gwavaako akagalo ka nassi guno gwonna gwali gugenda kuvaako ndowooza ekisomo kiraba kati gano ge majambiya ag'omu mutwe lwakuba nti kati ngenze nzisuuka wayiseewo wiikisi 3 omwezi gugenda kuwera kati ge gamajambiya agaali mu mutwe wali we mwalabiranga wuuzi ku mawulire nga gafulumye ku BBS banamwe nali nfudde ng'ate omuntu eyali anzize yali mwami wange eyakeera ku makya najja ewaka nanjija mbazadde sigamba nti oba nali neefumbiza no wabula yakeera ku makya nanjija mbazadde nampasa ng'era ndaga njagala n'okutuuka okumpangira batuuka okunzita yasooka kuntwalako out mu mizannyo gyali gize emityana then ye n'atusasulira n'atulekayo n'akomawo ye n'akola ddiiru sente n'azijjamu mu nnyumba ezaali zirunda enkoko by then lwakuba nti kyali kyanyamba nga sente zimu nali nazigulamu ki amapoloti we natuuka nagula amapoloti ago 3 nensigazaawo sente ntono nga zo zakulunda ezo n'azitwala kadi za piki 2 n'azitwala yali asazeewo bakoleki banzite naye nga wakati wali tetulina misunderstanding yali anjagala bulungi nga tewali kwolwo olunaku lwe yali agenda okunzita nasiiba ndya birungi byerere nga mbuuza mami oyagala ki kyenjagala ki olweggulo ne lutuuka n'angamba nkutwalako awutu nga toyinza nakutegera nti alina omutima omubi naye nga nja kubanyumiza story eno mpola mpola part 1 part 2 part 3 bwentyo paka we nabamalirayo story. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizzaako mwenna bankuba kyeyo ne bamaifero bakadaama mwenna. Eno ye part 2 eya story yange. Njagala mbanyumiza okuva nga nvaayo ebuwalabu paka kutuuka ku ntema. Nti mu story yange eno mulimu ebyokuyiga bingi nnyo. Naddala kufa abaana abawala abava e Uganda ne tuleka nga waliyo ewaka obufumbo. Nti abasajja be tuleka e Uganda bayina akasajja ku mutima ate tagenda kakulaga never agenda kulaga omukwano wanaaba kuyambye nnyo ajja kufuba ngeri gyakuggyako ssente akute naye ate wanaaba takuyambye ajja kukolanga kino ekyange kye bankola kuba kati nze mbadde mugezi nnyo nga kizibu nnyo okunjijjako ssente era ng'olina kusooka kuntema n'onjijjawo n'olyoka otwala ebyange. Ntuuka nkomawo omwami ye yankima ku airport tukomawo tutuuka eka awo mu biseera bya corona awo ng'anaatera okuggwako lockdown yasembayo mu Uganda. Tutuuka ewaka tumala okutuuka ewaka aleeta ekiteeso nti ssente zenkoze ku kyeyojjukira nze nakolanga nteeka ku akawunti yange ate eyanteerangayo yalinga sisita wange anzirako kati aleeta ekiteeso nti ssente zonna nga bwe nzikoze muguliremu emmotoka ye mukwase emmotoka mbu yaakole nga nsasula oba okitegeera ayagala ngula emmotoka ya tipa mu ssente zonna zenkoze mu kyeyo. Ekintu ekyo nze saakigula kye nakola namuyita emabega nga ssente zonna nzigulamu poloti era ku akawunti yange enkadde poloti ezo nazibakwatira nga ngulamu poloti nagula poloti 3 nga ngula poloti ey'emiliyoni 4 nga ngula ey'3.5 nga ngula n'ey'3 nga mbeera nga nyina poloti ezo 3 olw'ensonga nti nakomerawo mu biseera bya korona nga teriyo bizinensi gy'oyinza kwepikira ne ngamba kansooke nteeke mu ttaka. Kati agenda okunnemerako ekyemmotoka we namala ebiwandiiko bya poloti endagaano zange ne nziteresa ewaffe. Kati
yagenda okunnemerako okugamba nti anjijjako ssente ezo agenda okukitegeera nga zonna mazo zigulamu ki obupoloti. Kati zino ze nasigazaawo ez'okulunda ewaka kuba yali aŋŋaanye okukola ayagala nkolera eka. Kati ezo ze nasigazaawo ez'okulunda ewaka ze zino ze bantemera obukadde 4. Nali naleetako enkoko 2 ku bukadde obwo 4 wabaddewo obukadde 3 mu emitwalo 7. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba ki amaifero bakadaama bankuba kyero mwenna kansule nti muli bulungi. Eno ye part 3 eya story yange. Kati wemala okuva ku kyeyo omwami yange agamba ayagala ngule emmotoka ngana okugula emmotoka ngulamu poloti zange ezo 3 nfisawo sente ezirunda nga wenakoma. Kati wenafisawo sente ezirunda nga nkola ki nga tubeerawo ewaka nga nze mmanyi ebintu abivuddeko kumbe ye yasigala n'akasajja ku mutima nga tubeera ewaka nga nsaba okuzza ku mwana gwe twali tuyina nga alaga talina buzibu bwonna. Baanamu ekyanzigwako okubeera nti omusajja yabeeranga n'akasajja ku mutima ye kumbe kyamulumanga nnyo okubeera nti muyiseeko kubanga omwami yali yalinakokko ku ssente naye nga zaadreyingamuuko. Kati ng'ate nze ntandise omuyitako kati nze yalinga amusinga kati ku ssente oba owulidde. Kati ye kyamulumanga nga nze sikikola sikimanyi. Tandika okulunda enkoko zitambula nnunda za nnyama nkubye ekiyumba ekyokubiri zino zifuluma zino zikola bwe ziti. Nze saamanya nti alina kyampangira. Olunaku lwakya waliyo emizannyo egizze emityana. Emizannyo egyo bagiyita nabbosawo ebintu ebyo mugumuzannyo mba gumanyi gwe bayita nabbosa gwe gwali guzze ne bajjofre Lutaaya emityana nga bazze nga nsaba bulungi nga ngamba mami nsaba kutwalako out. Amugamba oyagala kuntwalako out naye nga nze nkimanyi omwami wange si muntu wa bintu bya mizannyo nze nali manyi oba nosaagaaga. Amugamba oyagala kuntwalako out nti siina buzibu olw'olunaku lwonna yesiiba talina buzibu ng'ewaka tuli fayini nga kyenjagala ambuuza oyagala kulya ki kuba yambuuza oyagala kulya nva ki ne mugamba nali njagala kulya mpuuta nteme n'aginoonya mityana munna empuuta neebula n'avuga n'agenda waliwo emityana we bayita ekitundu bakiyita Naama gye yagijja n'atugulirawo soda ekyemisana kuba famire entono atutwala out. Bwe yatuuka nga tusasulira ffe nga tuyingira ye teyayingira ng'agamba ngenda kubakima oluvannyuma. Nze saabifaako ngera bw'omanyi abakyala nalowooza ne ngamba oba ayina ddiiru ze oba ne ngamba naye kasitafu atusasulidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya bamaifero bakadaama bankuba kiro mwenna. Mirimu gigenda gitya nze nabaawukanako nali ndowooza ndi kikuba paka naye kirabika egyo emirundi 2 gye nakubako gyamala ne bankotogera. This is part 4 about my story kuba nakoma ku part 3. Twakoma nga mwami Galabuzi bba wange atusasulidde n'omwana tuyingidde mu mizannyo. Bwe yamala otusasulira yaŋŋamba mami mugende mukwate ekifo. Mumale okukwata ekifo oluvannyuma emizannyo ginaba ginatera okutandika ngenda kukomawo mbakole ki mbeegatteko. Twamulinda tetwamulaba ffe ne tulowooza maybe ayina programu ze ne tumulinda atukime. Essaawa y'otukima we yatuuka najja n'atupiikinga n'atuleeta ewaka wabula kye tutaategeera nti wano mutuleeta mu mizannyo ye yaddayo ewaka. Kati ye bwe yaddayo ewaka n'akola atya n'asobola okufuna obudde obukola ki obunoonya ssente. N'amala okunoonya ssente n'aziraba n'akyusa security light n'agijjamu balubu eyaka n'ateekamu balubu enfu. Kati ffe tugenda okutuuka ewaka
ndaba ettala ly'omu nkoko lyaka ate likwatagana ne security light ey'ewabweru. Mubuuza dadi lwaki ettala ly'omu nkoko lyaka ate engeri ewabweru teryaka kivudde ku ki? Ko ye nga ngamba kirabika lyakoze eki? Lyakubye. Which is okay. Nankireka nga ngamba maybe lyakubye naye nga twalese lyaka kuba twasimbula ewaka saawa emu ey'olweggulo tukomawo ekiro 7 emizannyo egijja nabbosa giwedde. Kati puroguramu yange yali yakuyingira mu nkoko kuzongera mmere. Ngenda okuggulawo bwe nti eddinisa nningiza mu katimba k'enkoko ng'emmere ekyalimu. Kwe kumugamba dadi emmere ekyalimu muki? Mu bugundi mu bukoko. Sigenda kuyingira mu nkoko. Naye ggulawo tuyingize piki tukole ki? Tuwebaka. Olwo n'omwana tuli naye. Kamugamba kamala okukola wano susu. Kumbe ye yali yamaze dde okutegeka agenda okuntema ng'ali ku gurawundi. Kaŋŋamba abagenda okuntema kuba abasuspekiti abo bali babiri nabo baakwatibwa nga bali ku gurawundi. Kati bwe babeera nga bali ku gurawundi inze simanyi ngenda mu manju olwali okusitama bwe nti ku toilet. Ba my dears yali alina okuntema we yatandikira kuba yanjigira ku mugongo teyanzikiriza nakola susu. Yanjigira ku mugongo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mugamba mutya bamaifero bakadaama kansubire nti muli bulungi. Eno ye part 5 about my story. Kati nakomye nga olwali okuyingira bwe nti mu ttooyi oli najja nga yeesabise yanjigira ku mugongo ye yejje yeesabise byonna byayambadde bya black yinaina tosobola mulaba mu face. Najja nejjambiya n'atandika okuntema. Ekyasinga okuneewuunyisa nakubanga enduulu nga mpita bba wange mpita kale banneiba jjukira olw'obulumi buli gwosanze gwoyita naye nayongeranga kweyongera mu mabega mu ttooyi. Kati gino emikono face ensonga lwaki yasigalawo nakwata gino emikono nga giri bwe giti ku mutwe olw'obulumi kuba nalina essimu yo ne bagitema eyali emulisaako akatooki yo ne bagitema n'egwa ebbali. Naye n'essimu ku budde obwo nga nyina wallet naye byonna teyabikwatako kiraga nti ye yali ayagala bulamu. Kati olw'ensisa ennyingi neeyongeranga mu katooyi munda nga bw'atema amagezi ganjigira kaŋŋambe nti oba kisa kya Allah gaŋŋamba seekikkowo mulage nti ofudde. Olwonkuba enduulu jjukira omwana muwulira mu background omwana akaaba ayita mami kyokka ate ye dadi we talina kyanyega oba okitegeera. Nensigala nga sikitegedde lwaki naye nenzisa ekikkowe olwo olugalo lwa Nasu lumaze okuvaako zino zirebera zino ez'okuno nazo zirebera kuba bagizanzize. Kati omusayo gwanvanga mu mutwe ne mu mutwe muno ndowooza mwabiraba. Kati omusayo gwanvanga mu mutwe ne mu ngalo gwonna gwayikanga mu face ndowooza n'omutemu n'abuzaabuzibwa naye nga figayo omutemu ogitunuulira olaba nti muvubuka naye nga kirabika gwe mulimu gwe naye nga tolaba nti oba muntu wa kiwago ng'olaba nti muvubuka mutonotono naye yeesabise ng'ekyo kyoba osobola okukiraba. Kati nteeka emikono mu face omusaayi guno gwonna gujjula face nzisa ekikkowe nassa ekikkowe omulundi gumu nenkola nensirika yantema yaawo omulundi gumu nensirika saanyiga nalowooza nti nfudde. Kwe kudduka nadduka n'ayitaawo mu butooke waliwo obutookitooke akasuku ewaka nadduka n'agenda natulayo eddakiika nga 2 nga nsirise. We namala nengera akaseera nti kati omuntu agenze nenvaayo kuba ebigere byali biramu nali nsitamye yatema ngalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye part 6 about my story. Lwaki njagadde okubabuulira bankuba kyeyo story yange eno yonna nenvaayo neŋŋamba kamugibabuulire nti we tuba tuli ku kyeyo abantu betuleka Uganda batulaga nti batwagala naye ne waabaani bw'oba okomyewo Uganda ssente zino ndowooza oba zaali badde nga nnungi okugyawo ng'obudde bukyali
especially no investing mu ttaka wakiri otunde luvannyuma poloti okole kyokola nga naye sente zonna tobadde nazo. Nakomye nga nsirise ndi mu ttooyi, nsirise eddakiika nzisizza ekikowe mulaze nti nfudde. Nasirika eddakiika nga 2. Bwe nasirika eddakiika nga 2 nengera nti kati agenze. Nsituka buto nvaayo kuba amagulu gaali malamu, yatema ngalo na mutwe. Nsituka buto nvaayo saketi mu ttooyi. Bwe nvaayo saketi omwana avaayo, injija n'omwana ajja gyendi. Kati ku budde obwo ddadi we lwandaba nti ndi mulamu yali amanyi nange nfudde. Kali akasirikirirako eddakiika 2 yali amanyi nfudde. Kati bwe yandaba we yatandikira ate ey'okukuba ki enduulu oba kaŋŋambe ensonyi. Ne mubuuza yii naye Tata Giovanni lwaki tontaasizza? Lwaki tontaasizza? Ne mugamba olaba owulira muntu ng'atwala lubaawo wabweru oba bino ebikukuku ebisigale wabweru ebibatibaati ebyo ebya scrap. Ne wawulira buulizi mwana ng'akikikiitanya ekiro akimusuuza. Ne mugamba naye nze n'otakubayo wadde ejjinja n'otantaasa. Nanziramu kimu n'angamba mami mbadde manyi bakimyenze. Mbadde manyi bakimyenze nze alina ppiki era wotandise okkuba endulu neekweka mu nju. Ne mukati awo ne sisooka kifaako nnyo era wonna wonna sinategeera nti yeye. Kati naye ng'atidde nnyo okundaba nga nkyali mulamu kuba yali amanyi bammaliriza. Kati ne ntuula awo n'ateekako ttooki ng'eno bwe tukuba enduulu eno bwe twebwankebera. N'ateekako ttooki. Kati bwe yamala okuteekako ttooki n'aŋŋamba mami Giovanni naye nze nga ndaba nga agenda okufa omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo. Omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo ndaba nga gwagenda okufa. Ne mugamba nedda nze obulamu bwange mbuwulira nteeka ku ppiki ontwale mu ddwaliro. Naye nga ye alinga kyabalabala omusaayi gukola ki gunzigwemu. N'ateekako awo ttooki n'ankubayo ku bifaananyi nga naye era bwakuba enduulu bwakola ki ne yeefuula nti oba ye ate awunze nnyo okusinga nze. N'aŋŋamba sirina maanyi gavuga ppiki bikoze bitya wabula kanziruke eno ewa neiba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasize mutya bamaife bakadama bankuba kyeyo mbalamusizzaako mwenna. Eno ye part 7 about my story. Naye waliwo eyambuuzizza nti omwami oyo omutemu muyinamu abaana bameka? Omwami oyo muyinamu omwana omu mulenzi. Mu gwokutaano agenda kuweza emyaka 7 era katukitwale nti alina emyaka 7. Naye we nakomawo engeri omwana gye nali ndudde okumuzzaako yansaba tuzzeeko omwana. Era nenfuna olubuto era wenjogerera ku ssaawa eno okumanya nga ekuba omunaku tekya. Ngenda ku Antinento ku budde buno ngenda ku ddwaliro ddene Emityana. Olubuto lutambuza mwezi gwa 6. Kyekyo mukwano kati kitegeeza abaana bali 2 insha Allah we ndiba muzadde. Kati nakomye ng'omwami andaga talina maanyi gagenda kuvuga ppiki kunteeka ku ppiki naye ate nga nze gwe batemye wadde emikono gyali gisensebuse naye nalina amaanyi agatuula ku ppiki ku budde obwo nga naye olwo gino emisuwa gifuuwa musaayi bino birebera olugalo luno okuvudde olugalo bifuuwa musaayi engalo zonna zirebeera bagatangatte omutwe gufuuwa omusaayi era nga wengubalaze olwo gwasamye. Jjukira kwaliko ebiviiri kubanga mu kutema ebiviiri byonna byasasana mutoyi ng'oyinza okugamba oba bakongoleddemu nswa oba okitegeera. Kati andaga nti akkirira kukima wa mmotoka ye tasobola kunvuga. Waliwo omwami neiba waffe alina emmotoka naye atuliko walako. Andaga gy'alaga atulekewo n'omwana. Kati andaga akkirira kumbe ye abala omusaayi gukole ki gunzigwemu. Kati nze we yamala okukkirira ng'alaga agenze ku sipiidi kundeetera mmotoka. Kati nze omutima ne guŋŋamba singa oli akomawo ate nammaliriza. Jjukira security light tekuli ewaka wakutte enzikiza n'amatala g'omuntu tannagateekako. Kati ŋŋamba omwana nze sikyasobola kukwata. Teekako amaki amataala. Omwana we yateekako amataala mu nnyumba ettaala eyaka. Nyongera okweraba ebiwundu nti ebiwundu by'amaanyi.
ngamba kati bwe tutuuka Emityana mu ddwaliro ne bansindika emulago ngenda kola ntya mpita omwana kuba oyo omwana w'emyaka 7 aba mukulu ategeera bwe kiri nga mulagirira ewali ssente zino ze nnundisaako enkoko ezafikawo nga nguze zipoloti ziri 2 kati nga wankola ki mulagirira ewali ssente nali nasala kapiro nenziteeka mu kasawo nga mulimu ne kadi za piki 2 omwana agenda okukwatamu nga mu kasawo nga temuli mu kasawo temuli mu ssente ne kati maama agenda amuyita mpaka ddi anaamuwulira bannange oba baamuleka mu kiyumba yekka sinabitegeera kuba abantu bano baludde oyo baba atuuse eka waliwo abamukubidde amasimu eda balimu kubuuza buzibu ki mutali wala bagenda amutwala ku poliisi Kadamu ali ku geeti wasabira obuyambi emmotoka ziyitawo zimulekawo bannange oba abadde ekiba kiki ekimutuuseeko bannange oyo ku geeti yaguddewo geeti n'atuula ebweru kyonka omusana gwokya ebweru bannange mukama Katonda atusaasire wuuyo amutuze agaddeko yageze bakatalagawa wuuyo mugezi olugi talugaddeko bulungi alese wagule tatatewo like tasibyewo oba katalagawa wuuyo maama yambe tebamutwala ne ku poliisi abeena olukukwata ne bakutwala ku poliisi teno baba tebaagala kuwulira kiki okubaswaza kati abaswaziza aba olw'emmotoka ezze balimu kumubuuza buzibu ki alimu kubagamba nti baamuleka mu nnyumba bw'omu simu yange tisikadoboozi bulungi naye kyagezaako gamba omusika kireka bamalaka mu nnyumba bw'omu batamulekera byakulya tefe bakadaama kulya nze kasita ondegeera byakulya mu nyumba oba ogenda nomalayo omwezi gwomanyi kasita kiri nti omwezi gwe guweddewo wekindisa esalale basikuyinako obuzibu bambe kadaama waffe kyonka omusana mungi nguddeko eddirisa naye mpulira omusana gunyokya kyonka yagulimu bamubuuziza olina enamba ya baba olina paasipooti omusajja byali mu kumubuuza
naye kirabika ono omukozi mupya kuba yaliwo yali gwe nasangawo wano gwe nali ndaba yali ava Kenya. Ono mupya bakamuleeta ali mu myezi nga 3 oba 2. Nange mulema mugamba akomyewo mu nnyumba musajja mugambye ateme oba kiri amutumye. Amutumye t-shirt ndowooza bakubire abeewo aba ku woofiisi ye gye eyamuleeta yiyagireese. Bagenda agikuba ekifaananyi oba bajje kwenamba. Agamba kimu omusajja watunga ayagala paasipooti eyange kuba lwe natuuka sigirabangako kati ndi mu myaka ewerako sigirabangako oba bagikwetawo. Kasi wataalukuwa ye ayagala agenda. Bannange kino kikambe kati ndowooza omusajja agenda kubeera ku woofiisi eyabaleeta eyamuleeta omwana ono. Sobola muboleminga kuba nange waliwo ekiyumba bwe kituuka mpulira nga nkikooye, naye ng'olina okuma olina omanya ennaku ye eyakuleeta kitegeera. Bambi kamaama nga tukasabire bambi temumuboleminga. Ennaku eri mu Baarabu ewunya.